kampuni ya Mercedes bavuddeyo ne bategeeza nga bali abeeteefuteefu okugumira byonna ebinaava mu byaguddewo oluvannyuma lw'omuvuzi waabwe Lewis Hamilton okuvayo nayogerera bannamawulire amafuukule nti tebamanyi bye bakola era si wakuddamu kwogera nabo ku nsonga yonna. Ku lunaku lw'omukaaga Hamilton yagaana okuddamu ebibuuzo byonna ebyali bimubuuzibwa mu lukiiko lwa bannamawulire era bw'atyo ne yeekandaga n'afuluma ekizimbe. Gye buvuddeko ku lunaku olwokuna Hamilton yateeka ebifaananyi ku mitimbagano gya internet ne muvuzi munne Carl Sainz ebibalaga nga buddole ekyaleeseewo okwemulugunya mu bawagizi baabwe saako ne bannamawulire nga balowooza nti obaolyawo Hamilton yabadde atidde empaka za Grand Prix ezayindidde mu ggwanga lya Japan. Hamilton bwe yabuuziddwa okubaako kyayogera ku bifaananyi bino yabiyise bya kisiru era bw'atyo ne yeekandaga n'afuluma olukiiko lwa bannamawulire. Kino kijje bannamawulire abasakira emikutu egy'enjawulo mu nsi yonna mu mbeera bwe batyo ne balagira Hamilton saako ne kampuni ya Mercedes gy'avugira okubeetondera ekintu bo kye bakyagaanye. Bino we bijjidde nga kampuni ya Mercedes kyejjewangula engule y'omwaka ey'omuddiringano ey'okusatu mu bumotoka obumu bisaawe. Nico Rosberg bwe yamalidde mu kifo ekisooka n'addira Max Verstappen avugira kampuni ya Red Bull ate ye Lewis Hamilton yamalidde mu kifo kya kusatu. Mercedes bafuuse banantawunyika mu mpaka zino oluvannyuma lw'okuwangula engule ey'okusatu ey'omuddiringanwa ng'eyasooka baagiwangula mu mwaka gwa 2014 ne bagidda mu mwaka gwa 2015 nga kati era baagizzeemu mu mwaka gwa 2016. Brian Katende munabyamizannyo Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.